Nze Sekabembe Erikipati Ssaabasajja bwe yasema mu ssaza ly'e Kyagwe n'akwasa ekitongole ky'obuwangwa n'eddino nkyenyumirizaamu nnyo era nga mu nsonga eno yonna mpeereza n'amaanyi n'okwagala kubanga obuweereza bwa Ssaabasajja bundi mu musaayi era nga mu byonna olwaleero nzize okuyimusa eddoboozi okwebaza Suga TV etukoledde omulimu gw'amaanyi era nga mu bino byonna abannamawulire bangi bakola amawulire e Kyagwe era nga sijja kugamba nti ki n'ate Suga TV oba susukulumye kubanga ye muntu gw'oyita buli ddakiika mu mbeera fe abakungu ba Ssaabasajja naddala ab'ebitongole tetulina nnyingiza era tugezaako bwe namutuukako ne mugamba twagala tutumbule ebyobulambuzi era ne mumbuulira kubanga n'okwali badde leero niri tunaba kufuna miliyoni nga 3.5 oba omuntu azituwa naye mbadde ntambulanga naye yenna nabo Suga TV bakola nnalulungi wano no weŋŋamba Suga TV tekitegeeza nti abalala temukoze bangi abakoze naye mukkirize ensooso wazeeko olwaleero Suga TV Alex yatukoledde ddala bulungi era mu owa Ssekiboobo atumbudde ebintu bingi era nga mu byonna amazima gali nti nno omulimu agukoze mbasaba muwagire Suga TV mbasaba baweereza bannange ku buli mutendera muwagire Suga TV era mugisoosowazenga era mwabadde mulaba nti ensonga zino zonna Suga TV wali juzi owekitiibwa Kawuuki Suga TV yakola omulimu gw'amaanyi bannange n'ayogera ki era mu byonna kansinzire ku Suga TV njagalize abantu ba Ssaabasajja bonna abawangali mu ssaza ly'e Kyagwe mbaagaliza omwaka omujja mbaagaliza Krismasi ennungi ejjudde ebinnonogo era sirema kutumira mukama wange Ssekiboobo mukama wange nja kuweereza n'amaanyi era nga mukama nga ye mubeezi wange wangala Ssaabasajja Kabaka Abanaga aba Suga TV balamusizaako erinnya namutegeeza bannayise wano ku Suga TV tusooka nebaza abalabi baffe abasubscribinga abaviewinga n'abalayikinga abaneebitukola bulungi nnyo kubanga Suga TV yaddala ereeta bwino ereeta biriko baagaliza Krismasi ennungi n'omwaka omujja ebibeere bya mirembe ng'era mbakuutira nga kansala omukyala naddala bamaama tufeeyo nnyo eri abaana baffe omwana byayambala muwulire n'owulidde enkanvu ayambadde atya atambudde atya tuleka abaana butaayaaya kubanga abaana bonoonesa omulungu abaana bonoonesa generation eno twalekedde ensi baagaliza Krismasi ennungi tufeeyo eri abaana tufeeyo eri abaami baffe tubeere bagumiikiriza todduka nti olwokuba tofunye bugoye tokyankanamba olwokuba tofunye sente za nviiri tusigale nga tuli bakkakkamu abakyala omwaka omulungi Krismasi ennungi ebibala byonna byonna Kamaffe basibwe amanyi ali Brand Edward Muyomba olw'ekisa kya Katonda nze Vinca wa Lutiko Mukono njagala kwebaza nnyo abalabi ba Suga TV n'okusinga ennyo ku lwa muganda waffe ono Alex tumugoberedde nnyo amawulire ge tateekamu birungo wabula abeerera ddala ku ground n'afunya ddala ekituufu era n'afulumiza ddala ekintu ekiriyo nga tataddeemu wadde okwongeramu ebintu ebirala so tumusaba atambulire awo kuba twagala nnyo okulungamya eggwanga ate n'obutakola nnyo mawulire gasasamaza naye n'abantu okusigala nga bafuna ekyo kye bateekeddwa okufuna kale tubasaba musigale nga mugoberera kubanga muntu mulungi era naffe amawulire ge tugabeerako tugalaba kubanga byatera okufulumya olumu tubeera naye ku ground ng'obiraba n'ogaa kino kyafulumiza ekituufu nabaddeyo Ssaabazadde mwenna tubadde wano ku pate y'abaana ku Mukono Central Division tulabye abaana tubasaba abazadde mwongere okukuuma abaana abo batwale nga bantu ba muwendo mubabuulire mbayigirize okukola n'okubazaamu amaanyi kubanga tutabakwatye mulembe guno abaana baffe bayinza okutudda kwaffe era twebaza olw'enteekateeka eno omukulu w'ekibuga Peter Robert Kabanda gye yategese tulowooza n'abazadde mukwatireko okulaba nga abaana bano tubawanirira tubebaza mwenna ababeerako ku mukutu kuba mwe mwegulira data teryamubagulira nene musigala nga muwagira obuweereza bw'omusajja ono Alex n'okubeera ku Suga TV tubaagaliza amazaalibwa amalungi n'okuyita mu mwaka gube gwa mirembe Mukama abeere naffe